politics bwatu politics muzibu kati oyinayo byewejjusa bingi nnyo naye kati olaba kale kino osobola obutakiddamu kubanga era we sitakyogera kubajja kugamba Kaye ayina akatengo ate kakati ate Kaye ye mwogezi w'omukulu atakyogedde nze mmanyi kale olaba kale ewajja obuzibu waliwo mwali mulondera ebintu ebyo kale bino ebirala byonna byandibadde birungi naye mwajja awo mu parliament nga mulonda ebintu ebyo kati abantu tebakimanyi nti awo wali obuzibu awo waliwo MP wange gwe mmanyi yaŋŋamba Kaye abasajja baali beetekese nga buliwo dda wali kati waliwo MP waffe ava Mpigi omukyala yaliwo NRM najja akalulu ng'omukulu atudde wali n'akakubanga kadde eno yamala myezi ng'ebiri nga tasula Mpigi mwaba mumanyi ab'Empigi mumanyi MP anti kati yagenda okudda Empigi ngawo akwatibwako twakola ne pate ne baga nga nyumba yagizimbawo mu Mpigi olwonako bakwata mulonda ebyo togikwatako simanyi gikwatako kati yajja n'alonda bw'amala okulonda agenda okudda Mpigi town ng'engoma ezivuga enkeera ne bamuwa information oba yagenda Tanzania oba wa yamala emyezi wisdom ng'atalabika kati ne balinda kati nange oyogala ngende Tanzania ati gwala wali ojja asoko gwe ate bandikutuze gwe simanyi anti embeera yaliho wisdom topic egiveeko angivuddeko naye njagadde kakoneko obukonyi kubanga sagala kuŋŋakaye ayina akateebo ate kati kankubulire wisdom olambu n'obulambu otambulira woman MP ninako kamugaye woman MP w'Empigi saagala mwogera era awo Mpigi emabega poliisi nga waasula kubanga Amelia nga ye MP wa Mawokotaawo naye yonna oyo omukyala ayiwe nalemu ne kaati ng'agisala bw'ati bwe yadda bw'ati ewaffe ne bakuba eŋŋoma naye emyezi egi kyaka yagenda namukutu bayitayo obweyo ku bizinga bye kubanga omusajja wamunoonya nze ndeka ebyo wisdom waliwe kango bimanyize saabeeranga Mpigi ne kubumpi nali nyingidde politics nga kyenjagala okukugamba wisdom kwegamba ebyo byebimu kumanyi kati Omuganda agamba nti oba atayagala ki towetaba amazina ga Wankima bagita baki kyekyo waliwo ekintu ugamba nti oba atayagala kozi oli mulaalo kati bajja tusonyiwa kakati bagamba nti aba atayagala kola ki towetaba amazina ga Wankima kati njera okugamba nti waliwo amazina ga Wankima ge weetabamu naye nga tokimanyi nti amazina ga Wankima beganaatandika naawe olina okugazina so byebimu ku bintu bye weesanga nga abantu bajja kyetika nnyo waliwo jizo mbaka yazikahiru buuza kibuuzo sigenda kuyita ku invite bane mubuuze noonye ebibuuzo bye mubuuza sibiraba mukayanya wano bukaya waliwo omukyala honorable bashisha yabadde jizo nokwanya kitala nayogera statement naga nga tonayingira parliament weewaga n'ogamaze genda kuyingira era ngenda kola kino naye bwe yayingirayo yagamba abaaye ebintu nga byanjawulo so nasubiddwa olukuŋŋaano nabadde otawanga twekalaka nalusubiddwa naye nabadde sisobola kusubwa kugenda kwekalakaasa lwa Balamu mwabaddeyo anti nagenza okugamba Balamu toli munyolo Balamu anti si munyolo yabali muki yesiba bwesibi mu banyolo naye bannange omusajja ebalugahara ebyo babyewa g'omanyi abantu bameka era kati twatandise campaign ffe banyakitala ate naddala abahima kasita oba muhima twatandise buli wa poliisi alina erinnya ly'Ekinyankole ne tukunoonyerezaako nga toli mu Nyankole nga tukuwaayo naye kati munabafuna mutya anti tubalaba kati olaba waliwo abavubuka abakulema anti beewa mannya beewa bwewe mannya gumanyi kye tuliko twabadde mbanyakitala nabadde ndowooza tugenda naye bannayo bannali kuki first of all nalowooza nkeere Matembe yansubye njagala nnyo Matembe ng'ayogera kanali ndowooza oba nkeerewo ne ngamba Daffy naye nga wali omanyi Balamu
bwe mujja okwekalakasa namugamba bbala muva kweru gwe kyali wali bwasibwa busubwa nze nasubwa kati tewangamba ze nali eno ndi Toronto. Buuza ekibuuzo wano sigambye nti jangu ku invite buuza kibuuzo wano nkisome waliwo obadde otugamba nti naye okimaze kiri ekyomukyala eyagambye oyingira parliament osobola okugamba nti ngenda bikola. Omanyi parliament eringanga akapiira nzijukira omu twali bato infact efaanana akapiira ne wrestling twali bato saba twalabanga wrestling oyo ne my brothers my cousins family affair twaberanga bangi kakati abasajja babalwana kazini wange nagolo nakwa munecho tu ngakiri ekyali mu wrestling yakikupa munne banna kata tukwa muwala wagamba amaziga agali awo naye nga yawulira amaanyi oli kyandibadde akola kati ne parliament in fact not parliament politics omuntu bwabwebweru politics amulaba bulala niye ate bw'oyingira mu politics it's a different game because teri individual but eri mubeera wamu so kubanga leero ye shesoose awolwa abangambye kaye funangayo obudde mukolengayo interview tukole kati ate wenzijo nzikirizengayo nga mjembe na ebibuuzo ndabi naye bya politics kuba mbadde Ottawa naye kati wano we yes abantu bali wano bali mu kuŋŋamba kaye wisdom webale tufunye chance kati onayagala kuba simu nedda ojja kuba essimu wano yogera eby'obukambwe baleme kumpa sheddako lindako ku shezi ddako mujja kuba omanyi kati abantu abamu nga bwe mugambye oli ayagala kubuuza kiri ekyatwaliza oli empi w'empigi Tanzania ekyatwaliza nange saagala kubanga ze simunayi mam Tanzania womalo mutunulako olinnya ku kyawakati n'okendeza speed naye kati munaife twali twavaako kakati olaba ezavaako ate kati oliwa kikyaliko kyova olaba oli yagenda Tanzania nadda wisdom oliwa America always ava kati no always ava nga tuli ku court nakuwuliranga wisdom mwana wange nekugamba nagenda nengamba gundi nagamba ajamisi twali awo nga tusaake mukagwa ajamisi olaba ku musango gwoli mweko tutuuka mu court ogenda okutegera eno gavumenti terina bannanyiniyo kakati nga wabidetidde bantu nali ndi eri downtown nga bankubira kaye ekiri ku Supreme Court wano sooka ojja olabe kati bagenda mu Supreme Court n'atuuka omanyi waliwo we mutuuka mu court musooka ne mwanja bano balooya ne bali balooya kati we batuuka ate jjajja abalinda okwanja ensonga bakita bacha preliminary hearing ebisookerwako kati mwema ali ene wahamu ne bali kumbe eri waliyo bba Natasha naye bannaye wesibya awantu awo nedda byayitako jasi nkugamba anti wenazo kakali nga bankubira ganzija nsanga ajamisa alidde obuka judge yagamba amukomayo okulwokubirimba we judgment ko mwema awolereza hamu namugamba iye tonnaba kuwuliriza nsonga zaffe nakituleese ate judgment eva nti ama mukomewo kati ngenda okujja sanga wabweru wakutte wati ng'ate bali aba gavumenti bafuluma nabo batidde omanyi ekyaliwo omanyi nze nno kakati lumu nali awo ku King Fahad omukazi najja bw'ati saamugulako namenvu kati omukazi yadduka buddusi kumbe sitekanse kati ne bamugoba n'abuuka ekisenge nkirayika yamenyeka omukono oba okugulu kati bwe nnyimira bwe nti fenna nga tuli tuti ono wasitekanse we yajja n'ekibbu n'akiraba bw'ati yakwata nze kati nga kiringa ekiri fani basajja bansitula paka ku pick up ne gundi ne bachira batya ne bogo ya nachi nenzikakkana ne bantuusa ku stay hall kali bantuusa ku stay hall bali abali onoga yibuzito chichi nenga kali abo yo mu fala andese ngamba mbuntunda menvu bichi omukazi mumugobi amenye seneri naga ate kati ekyo kyekikuleteseza ddala kubanga omukazi oli teyandidduse simanyi nti ekaffe tumuddusiza eyantaasa baali baggaya abanga wisdom kakkano omanyako tekaina mayinja naye omanyi kaveeri wammwe kati kaagala okulaga nti kaakabi kajjako kanyuga wali mu kkooti bakusindika eruzira omanyi nti naawe abasirikale bampisa nagenda paka mu ofiisi ya Lord Mayor nempita eri emanju naye baali bantwala luzira naye ng'omukazi atunda ki kati ebyo nabikuŋŋanya n'obusungu bwange sirumbye omusajja sibimugambye ngenda okumalawo nga nkyali ku kkooti ng'atambudde military teyajja nga waliwo abali muleeya
Omunajja nanga mulalo gamba najja wa yalinga yetakula wadnanga kaye bagenda kukwata naye de mabega okyuse byambadde nze nakyusa omwana yalina t-shirt n'enkofiira nfuluma bwenti ku motoka ya hamu kolo olunaku nakubira bwenti omukazi wa tiketi oba omumanyi gundi Anita yamanyi omita Eva ne mugamba Eva mumanyi what was namugamba oyina ennyonyi yonna eyingira Europe ko yetya nemugamba nyina visa bwenti nenjimusindika ku gundi nangamba waliwo egenda wano Switzerland nemugamba eyo yennyini sente bagenda zikwa gwe jinsalize kakesi bakansanza bayita babiri ngandi ku board mami ozanyisa gwe Uganda pengeje tutobere Uganda naye kakati nze wali oyagala ngende Tanzania nga gwe wasangibwera neza ticket Iba yajipola kyenyigezako kugamba abantu abali wano we baba bakutunuulira bino nkuwekezaapo balabe bye tuyiseemu gw'oli mukazi okiwulira ekintu ekyo nali nnyonnyonyi nga ntuuka ku kisaawe nabeera wangamba kaye mulalo omanyi abaagala ebifaananyi biki naye ngamba naye ng'ogasinga balekeraawo neŋŋenda anti bonnamala oyitamu wali bwe nnyingira eri nga ncekinze in kanemmanyi ennyonyi yasaameko ku boardinga kati agenzeeko mu toyi n'olabayo firimu ng'emu nga olinda no boarding kasa nayingira ennyonyi nemmanya mumaze nga ndi mu t-shirt nentuuka Switzerland bwenti tuyambe kakyengeza lwaki ndeeteza example tubadde Uganda tulwaniridde Uganda okutereerako mu ngeri ez'enjawulo kati ng'oli we yagenda Tanzania ng'avudde mu parliamenti balonda awo naffe tulina gye twagenda bannange kati waliwo akuba bannange mutuyambe temukuba tugenda kukomawo temufaayo tugenda kukomawo kati interview no okay kamera ekyuse eraga TV mutusonyiwa ateze badde bitegedde kyeraga TV era soba mutusonyiwe kakati mami kati njakubuuzayo ekya politics naye si kati kansoko mbuulire so tudde ku show tuyowe tukomewo katono nnyo ku politics sokumalize politics tugende ku show musabire abantu tumalete kati police tumuwunzise naye onoddamu kati oli onompangayo ku show bwezi kwa abantu baagala obbasabira abantu baagala wisdom ogenda kuzifuna nga bwe nkugambye nti limbadde Ottawa kati Ottawa distance ogiraba naye kakati wano ovugirira kiikameka 5 ng'ontuuseeko siasa ate kati luli ekiro ekibadde kinfula bize mbadde nsoma kati namaliriza emisomo neekozesa ndi waka so sawa yona kastompa times nga tukulaniyo naye naawe osomye ebitabo nno bikabya naye waliwo ekitali kyantuuyo wisdom nze ate saamanyira ku omuzungu agana ayogera omuzungu yayogera neŋŋamba banaye saamanyira muntu ku raising a voice akubogolera akuwa ekitiibwa n'ogamba mukama katonda tuli ku kiwano anyway mami kankubuuze mwana kati okay kankubuuze kino katono okay wotunira Uganda bote like nagitunda bote olaba waliwo ekimisingamu Uganda bi kati gwe oli mu sekita ey'omwoyo olamanyi waliwo omuntu ome yaŋŋamba kaye katonda taliyo katonda uli akanaka ne mugamba lwaki ogaye katonda nangaka ye singa katonda yali gyali Uganda teyandibadde bweti twali tukkirira omanyi ng'okkirira boote twalaba enfuufu nange naye sigendereranga Kampala mubeeri mu bibuga ennyonyi we beeyingidde Uganda ekkakkana kati Kampala ndowooza nebirinaanyewo enfuufu ekwata bweti naye olaba ekya brown nangamba Uganda wezite omusooka olayo gye tukkirira eyo tusula infection senyiga nanga katonda tawe kataliyo namuga katonda jali anti ng'agamba katonda like waba gyali mbu yeerabira Uganda ate erabirako Uganda Bayibuli egamba tugende ku kire osabira kyenkwagaza shows njagala nkuleete nga nze mmanyi waliwo abantu b'osobola okusabira mmanyi waliwo by'osobola mmanyi omuntu oba ali America oba ali ludda nga yeetaaga essaala eyo
kati obadde ngamba nti Bayibuli egamba nkubuuza ku kya Uganda kyamazima gana tutulaba eddembe Uganda ng'eggwanga bingi ebibulamu bingi nze era oyogedde ekisooka waliwo simanyi bwe bwekitutte kyogera ku bwange nkyogera ng'omunnayuganda nenkyogera ng'omuzadde nenkyogera ng'omukyala nenkyogera ng'omuntu ayagala eggwanga lyange omuntu alumirirwa bannayuganda ayagala bannayuganda nti bw'otambulako mugana amawanga ne bw'oba totambudde era otulira eggwanga lyaffe Uganda nolabanga we are still a work in progress nti tukyali omulimu ogukyezimba gana amawanga agasinga ge tulimu ga democracies zino ezawana ezisinga ziri mu 100 years how many years neffe bali mu 150 bagenda mu maaso naye ffe eyaffe still a young democracy anti ekyo kye bakozesa myaka giri emeka mami olaba anti kati wulira ekyo bakikozesa otulinnya ku mitwe nze njagala kwogera perspective eyange bali abakikozesa otherwise bali baga democracy twakamufuna ne batulinnya ebigatto ne batutta kati ze kyengezaako okwogera kiri nti otunulira eggwanga Uganda bwolaba bukedde TV nze bukedde TV nagivaako nga nfuna stress buli woolaba nkaaba waliwo ebintu byendaba nga nze ng'omuntu nempulira nga gamba bizito okwaacceptinga nga ne bwoba kwegamba nga ne bwoba gwe emisuwa eja emotion bakuyita emotion bagiyita batya ekyo kyafuuka kya Luganda sekimanyi mu Luganda ekyobuswandi oba emisuwa gino egireeta bu feeling nga ne bwoba nga eggwasingayo omutima omugumu waliwo kyolaba omutima ne guyiika n'owulira obulumi n'okaaba n'ogamba Mukama so eggwanga nga Uganda nina ebintu byendamu bingi nengamba nti Mukama Katonda ngera moto yaffe bwegamba nti for God and my country eggwanga Katonda yeetaaga alidduukirire ate Katonda takozesa miti lero meditation yange njikoze from the book of Genesis mvudde ku chapter 1 paka chapter 2 naye nga kuva ku lubereberye Katonda yatonda ebyennyanja n'atonda omusana n'atonda omwezi n'atonda omuntu n'agamba rule and dominate kati nekya rule and dominate nkyogera nti saagala omuntu alowoze nti Katonda agenda kubawola ddutwa Katonda ajjako era akozesa bantu so Katonda yeetaaga ayongera okugolokosaayo abasajja n'abakazi mu Uganda abagenda okuyambako Uganda eno okufuuka kye twegomba ate eri enfuufu nze nno kankubulireko wisdom ey'enfuufu mu bubi bwayo ate bwe bugagga bwe tulina wulira bwe twali wano mu COVID njagala nkubulira abantu b'e Uganda bw'oba comparinga ne wano ffenna nga twegomba singa tuli Uganda ofuna akalimaawo akali organic olye ebintu byaffe ebyo wenyootereze ofumbe ebintu ebyo na byonna weerikke ekibulangiti bikuyingire ka COVID kaffe wano baba kuba empiso baba wa madagala naye emirambo gyayiika newankubali tebagala kwogera amazima gali nti compared ku Uganda ne wano Uganda twafa batono si justifying anfufu naye ngeza ku appreciating Katonda yatuwa ettaka eddungi nti ettaka lyaffe eryo nga bw'oliraba ate lirimu okuwonyezebwa waliwo omukazi edda bano abaana abasinga timwe muli bato bamuyitanga Nanyonga oba Nanyonga amulirako ebyesa abantu amazzi naye nkoloza ki ekirimu kye yali abawa calcium those resources ezirimu ate waliwo ekirala kati Uganda tulina ettaka eririmu obulamu nti n'Abayisirayiri bajja ne balisena ne balitwala ewaabwe ne libakolera so it is just a matter of Katonda tuwa abantu ab'enjawulo mu different spheres abagenda okugolokoka Uganda eno efuuke ekyegombesa oba kyetwenyumiriza something like that yogera ku sho osabira ne ogenda kwogera ku sho kanga tunasabira bonna bantu bangi kati ogenda kusooka osabire family ya Bobi Wine kati nze unofficial spokesperson wa family ye katugamba wisdom kwegamba yagala onteeke bulungi bwoti mu target bulungi naye wisdom kati era ne bali tebaga kati nababani bagenda kwogera ekigambo toyogera bingi nnyo ojja byogera nze nga siri omuntu gosolo ogamba okusabirako epozi ali eggulu simanyi yali eggulu ye aliridda bwoyo nze ngenda kusabira Bobi Wine nedda Bobi Wine kubanga kati labayo Bobi Wine of course gwe muntu omukulu okkirireko omanyi lwaki nkugamba Babirye okimanyi mulokole
nagamba kanze nagenda mu makaago nendaba nga balina ekyoto n'ekyokusaba sebo nga time weetuuka babanja mwena muteeka eri emiti gyammwe ne musabaawo okitegeera kiringa nalabako Alex Mitala ng'agenze nga yateeka ekyoto mu Bulange eyo oyo Alex Mitala nga basabira Buganda kakati yogera ku sho kati esaala eya Babirye osooka ogiteeke wale then otandika ey'abalala fe balukoja ab'emikwano mwebale nnyo it's been a blessing mwebale nnyo mutabani okunnyaniriza okubeerako ku live eno olwaleero tulina wano show yaffe ey'abamaama tucelebrating abamaama omanyi bw'obeera ku mawanga omutima gwa maama guluma luli wavuganga n'ogaakangere mulabeko naye kaakati ne bw'omuteeka ku buvidiyo n'omulaba n'okola ki video call era owulira nga kibulamu naye abantu bangi buli awulira nga amisingamu olukulaba nanga mu bannolimba lwa maama aba akyalugano olaba nga akaabyemu amaziga n'omanyi omutima kola ki guluma so nakoze it's a community event gamba gubeera mukolo nga gwabwerere ffenna nga tugenda kujja so ennaku z'omwezi 23 tugenda kubeera ku 237 Sackville Street e Toronto otwebaza katono olw'abamaama weebaze katonda olw'amaama ogwaleka e Uganda ate bwanga oli maama oli wano weebaze katonda nti mukama akuwadde omukisa okubeera maama kubanga bangi abakiyaayanira bakifiiringe naye ng'omwana akyabuze bw'obanga oli muwala muto nga tonnazaala naawe jjangu weebaze katonda olw'amaama wo n'eriri essuubi lyolina nti wande ojja kubeera maama so mutabani ampadde ekigezo nno wano ekinene naye kati ddamu otujjukize ennaku z'omwezi ennaku z'omwezi mbadde nzabidde ennaku z'omwezi 23 November tugenda kubeerayo ku maama tulina duplicate event ku Sackville Street wano Toronto November gwe mwezi ogujja so tugenda kubeerayo wano abakyala n'abaami tugenda kubeerayo nga twebaza katonda olw'abamaama abayimbi bangi waliyo Seku Martin waliyo Joy Tendo waliyo Brother Sammy waliyo Patrick Nkugwa Olivia Praise Rita Mirembe Jackie Senyonjo Ezekiel and Esther ani ulagwenera bidoba abala tujja balabira waliwo mu second nga asatu n'aba Seventh Day Adventist choir actually bagenda kubayo that's good second nga asatu yogerako nti waliwo opportunity y'okutandika conferences the target audience yes omwaka ogujja ntegese convention bannayuganda okujja okulambula Canada era abantu abali abasinga mumanyi okulambula Canada kyekitegeeza nga sikirambuludde nnyo naye kugenda kubeera mukisa mulungi nnyo eri omuntu enanga wandiyagadde okujja Canada convention ene egenda kubeerawo September lwaki nakitadde mu September bw'obala okuva kati paka September oyina emyezi 11 okola paperwork awo n'omutereza bulungi nnyo n'ofuna consultation n'okola paperwork abantu mbakubiriza kiba kirungi ku visa ya Canada oteeka empapula ng'obudde bukyali oluusi batwala emyezi 6 oluusi balwawo actually ogenda ku website yaabwe kino kigamba abantu bagamba teekayo between 90 to 120 days kati ogenda neziri 120 days for example nti omwaka guno singa omuntu agamba nti teekayo conference ya December abakotogedde wayi kubanga bagamba nti event gyogiramu Canada erina okuba nga tekka wansi wa myezi ena kakati gw'otadde wabulayo gumu bakumira automatically yes so bw'obanga oli eyo olina ekirooto kyo ate kati nekino kinjagala kyogera nti waliwo abantu abamu nga mulina mikwano gyammwe eno oba mubakubira amasimu nagamba Canada nzibu kugaye totewana bannange nze kye tuliko nina omugwe nabuuza ne mugamba naye bwe banzibu lwaki tufuna ticket nodde Kampala bayira waitawo emyezi gyali mitonyo naagana okula omukolo gaggadde Kampala okitegeera nenge sente azijjeewa ino kyengezaako otegeeza abantu ne bw'obeera e Uganda tewaliyo sente nnyangu ne bw'obeera teri sente nnyangu enjawulo eriwo nti Canada bw'oba ofunye omulimu oli oba shuwa nti alina okusasula esente alina okuba nazo naye Uganda okola omulimu nga n'agenda okusasula nga naye aliyala nga tazina nina omwana yali mugezi nnyo n'akola medicine emyaka oba 5 oba 6 n'amaane bamuwa omulimu gwa mitwalo 4 okiwulira demuga kale singa nze ezo nzikuwanga ojjanja banze
akitegeera emitwala nate nga alina okukeera naye emyezi mukaaga okola naye mwana yensi so kati so omuntu yenna nange olina ekyoto ky'okujja mu Canada omweyogereze takusuuza kayanziko ntuukirira yogera ne wisdom ajja kutuusa bukolokolo gyendi toyita mu third party sina representative mulala mbw atono yankolera olina kutuuka direct nenjogera naawe wisdom ona bajja kutuusa direct ewange opportunity eno njagaliza bannayuganda nzolaba wisdom mbadde nga Ottawa naye nga abaana bankubira wano the community ejja kukubuulira abaana bakwera baga nti kino kiganye tetulina waakusa tulina kine nninya n'enzijja netukola program nenninya nembatwala paka nga mmekize sure nti bonna bafunye bakola ki ekyo nkimanyi lwakuba mbadde nti dokyogera waliwo omuntu yaŋŋamba nti kale omukyalo we bamwogerera naye wano mu Canada ku bantu abasinza oyamba abantu ng'ate si mukadde waawo Judith Babirye nakiwulireeyo nga tuli eyo mu Nupu ng'abantu bakuwaako obujulizi ne bagamba Judith Babirye oyo waliwo abamwogerera naye y'omu ku bantu abatono oba next to no one nga bapya mu Canada nga bayambye ku bantu ekyo Mukama akikuwera omukisa amiina ate nze kira kyegamba abantu abasika kye mbajjalo bagamba nti ne bw'obanga essaawa eno oli mu Canada saagala kugamba nti sobola okumala ebizibu byonna nti information yonna gimanyi naye bw'ombuuza nsobola nyinza okuba nga ninayo omuntu gwe mmanyi asobola okuyamba ekyokubiri bw'oteesiba nnyo mubiri n'ogamba biki gwe nkubira essimu oba onjagala oba tonjagala bw'oba ng'oli stuck ng'oli Canada wano ebintu biganye mbuulira ndabe ani gwe tuyinza okwogera naye kinnuma nnyo bwe ndaba omwana wisdom waliwo abaana abamu wano bajja ne beekweka butayagala community emumanye n'atuuka point nga bamudipotinga mu nnaku nnya n'alyoka akubira essimu nga sikyana kyennyinza nakukyusa oli n'akubira essimu n'agamba ekibooziboozi kyange tekigatta ate nga yamala ddo kiwaayo kati togira tobirina kubanga maze ofuna vulongoto bireete nga bikyali tubiyitemu ate sigenda kujjako 10 kubanga nze nina just mutima gwange gwa bannayuganda buli lwentambula n'ensanga munnayuganda nga yogera Oluganda mpulira bulungi okiraba ng'Abanigeria bali abangi wisdom naffe twetaaga tubeere mu ggwanga lino okwongerezaako ku ekyo bambi tojja n'akamanyiiro omanyi bannayuganda bannayikamba buli ekalakita kintu kikulu esobola okukugjawo ki nze nagenda omuntu omwana omu nga tuli ewantu naye nga yamanyiira okubuuza kyekiriwo ekigambo kati omuntu najalaga kyekiriwo kati ne mugenda n'omutwala ewantu kati gwe tuzze okulaba okumwanjira yamubuuza kyekiriwo bye nali n'abiyiwako amazzi era saakikola ne mugamba naye mmwe bannange temutegeerera ddala kati oba kubuuza kyekiriwo olyaddemu omuntu mukulu ng'omubuuza kyekiriwo so baana mmwe bannayuganda mbasaba eno social media ereme tulimba muleme kuggwamu kalakita ebyo yiga empisa kikulu nnyo mami saba tuluddewo nnyo ngenda kusabira Uganda eggwanga lya Uganda anti lyeri balisembayo Bobi Wine family si bw'ongambye kati ekyo then esabire bannayuganda abali mu Canada ebyo bisatu kubanga ne Canada ono omwetaagamu omukisa yeetaaga essaala kubanga omanyi osobola okubeera ku nnyanja n'ova nga tokwata nkusambulenya ng'oli ku mukene bwokka so ongambye mpozi nsabire mu oda ki ate bayirawo nekino kankyogere mu bannayuganda baagala okujja nga mami wayogedde tulina abantu mpapula zammwe ng'oli Uganda ebintu byagenze wala bino ebyokugenda ku nassa bakuba bw'oba ki nze kyensobola kyokka okudirectinga ku bantu abasobola okuyamba ku mpapula kyebayita paperwork ekyo kubanga abantu bangi osobola okuba nga ojja no Canada to network to do whatever naye nga tosobola kutegeka yo nze bukyambeerawo sisabanko wantu biza nekolera ku mpapula zange that's fun nze ntya nsolo zikolamu ensobi ntwala omunamugala biri bitya bino kati ekyo nakyo tuukire nze wojja nga nkuwe wa mami omwaka ogujja ng'akusindika invitation ku email yo ekyo kiwedde kati okusaba kwa mirundi 3 Bobi Wine ne family ye Uganda ne bannayuganda abali Canada kati kantandike ne Bobi Wine ekyo ekikulu anti
bannange wisdom ate tutandike bino ebyeggwanga binenge egyo kinyikiza bino ebyeggwanga nga oli omukulu tasabiddwa sabe taata mulinyira mukama waffe Yesu Kristo nkwebaza kubanga oli Katonda omuyinza w'ebintu byonna era buli muntu yenna ali ku nsi wamutonda tewali n'omu yatoloka mu ggulu n'akuyita mu kanzu oba mu nkwawa mbuuli yatolosa atuuse ku nsi buli ali ku nsi kuno mukama watwala obudde n'omubumba n'omutegeka era n'omuteekamu obusobozi obw'enjawulo era n'omuwa amafuta ag'enjawulo okusobola okola ogwo omulimu guwabawa mukama Katonda w'ekisa ekingi buli omu mu kiti kye kaakano nga wisdom gwansabye nnyimusa kabaka w'abakabaka mukwano gwange mwannyinaze Bobi Wine family ye mukama Babirye abaana bonna ngambawonga mu mikono gyo ngambasabira obukumi bwa Katonda mbasabira ekisa mbasaba Katonda w'ekisa ekingi okwagala kwo okukolebwe mu bo kabaka w'abakabaka Katonda w'ekisa ekingi so sifunga ffe abaana b'abantu naye gwe okuteesaako eri obulamu bwabwe mukama wange mbasabira Zabbuli 9:1 ngambakweka mu mukono gw'omuyinza w'ebintu naye kabaka w'abakabaka taata balabe ekisa kyo balabe obulungi bw'omukama mbateeka mu Zabbuli 23 kabaka w'abakabaka obalungamye nga mu makubo ag'obutuukirivu Katonda w'ekisa ekingi era n'enjuba kitange ey'obulokozi eyake ku nnyumba ye kabaka w'abakabaka akutegererenga ddala paka n'okusaawa kabaka w'abakabaka kitange esembayo ayimirire mu ggulu kuona kitange olw'oluvannyuma kabaka w'abakabaka ogambe kabaka w'abakabaka nti okoze bulungi omuddu wange taata nsabye kabaka w'abakabaka singa nze kyenjagala naye nsabye nga gwe bwe wateekateeka omusajja oyo okuva mu ntandikwa ne mukyane n'abaana be Katonda wange ekyo kye wabategekera mukama mu ggwanga Uganda destiny yaabwe mukama nsabye Katonda w'ekisa okuba okwagalako taata era mu ngeri munsabire eggwanga Uganda kubanga eggwanga Uganda tuli eggwanga eddonde eggwanga Uganda tuli eggwanga kabaka w'abakabaka eriko omukono gwa Katonda newankubadde ng'obalabe sitaani atuvuyiza mu bintu bingi nnyo okuva ku mirembe egyedde gya colonialism kabaka w'abakabaka kuva mu colonialism mukama ubadde loss of struggles up to this day mukama naye nsabye mu linnya lya Kristo Yesu omwana Katonda omulamu kweka Uganda mu musaayi gwa Kristo Yesu mukama amambo k'amaserengeta kabaka w'abakabaka ebuvanjuba ne bugwanjuba ne central mukama eggwanga Uganda tulikweka mu musaayi gwa Yesu era nga nnyimusa abakulembeze aba central government nnyimusa abakulembeze aba different kingdoms Buganda Busoga Bunyoro kabaka w'abakabaka mu northern kabaka w'abakabaka buli kingdom yonna nnyimusa mu mikono gy'abe Busoga kabaka w'abakabaka taata nga nsaba nyweza kabaka w'abakabaka taata okwagala ku mugwanga lyaffe leka Uganda ebe n'emirembe leka Uganda erabe enkulaakulana amalwaliro gaterezebwe Katonda w'ekisa ekinyi enguudo ziterezebwe mukama empewo nga wisdom bwagambye nti mulimu enfufu mukama sifa abagitonda naye nayo sologikakanya kuba nti tugiraba kabaka w'abakabaka ebimera byaffe mukama nsaba bifune kitanga akatale mu mawanga nga tulaba nti baleese ebintu okuva e Mexico mukama twagala okulaba Walmart mukama nga zijjudde made in Uganda mukama tulabeko Costco nga zijjudde made in Uganda mukama mulinnya era Kristo Yesu omwana Katonda omulamu tugulyewo heavenly portals mukama oleete ba investors mukama mu ggwanga Uganda abagenda okubanga bawakitanga abantu baffe kitange emirimu ate nga tebakuluusanya mukama nga babasasula bulungi nyimusa abasajja n'abakazi abava mu ggwanga Uganda abatuula ku mutala gwa Canada abatuula mu Europe abali mu mawanga g'abawarabu abali mu Australia abali mu diaspora yonna mukama taata okimanyi nti gana amawanga amazima gali nti ngawoma mu ddoola naye obunyogovu bwe bujja buli omu ayagala kudda waka kyenva nsaba bless buli munnayuganda ali mu diaspora obagaggawaze abajja okunoonya ddoola bagikwate ate era bakuweereze mukama buli ali mu ggwanga nga ya diaspora mukama aleme kudda Uganda nga mwavu nsaba baddeyo nga bafunye ssente bayambe famire zaabwe baleete n'abalala paka Uganda kabaka w'abakabaka taata ng'ebagambe nti abantu abo amazima ddala gye baagenda balabayo omukisa weebale nnyo mukama weebale nnyo Yesu ne konsati yange ngiwonga mu mikono gyo mukama era nga nsaba Katonda wange onkozese abantu bukitange nga bazze mbayimbire maama ate ngulumize n'erinnya lyo baveewo nga basanyufu ku lwa maama waabwe bamama baabwe ate era nga basanyufu Katonda w'ekisa ekingi olw'okusinza ne wisdom ono muyimusa mu mikono gyo weebale kitange omuleeta mu Canada kubanga abamu ku ffe twali tuli cut off okuba twava e Uganda naye is mukama nsaba kitange omugaggawaze muwe omulimu muwe entire unity eyiye mukama ng'atuula waka nga teetaaga kubeeramu ng'ali busy in the field simanyi ng'akola biki muwe ssente nga zimusanga waka online mulinnya lya Kristo Yesu taata nsabye amina mukama abampere nnyo omukisa nkwagaliza emirembe gya Katonda nkwagaliza obuwanguzi nkwagaliza ekisa kya Katonda nsigadde Judith Babirye enesaala baba basaba nga basimbuliza kati osobola okusaba n'ogamba nti ne tusimbuliza ababi
ababbi abalyake mu Uganda baba basimbuliza kati osimbuliza eggwanga n'ogamba Mukama tusimbuliza simba waba amazima kati ng'ogamba tusimbuliza abalyake ababbi abatemu taata tusimbirewo abantu eyesaala naye esoboka naye ogisabanga abantu omazira okubawa okutegeezebwa ogikozesa otya kati ojasanga abantu amwe banyiiga akwata Zabuli 3:5 n'agisomera omulabe we n'amusibira ogenda kula musajja watu ng'atondosa afudde ng'onaagamba otyo alowooza Bayibuli yemusse naye nga nakyo sensi gwagisabye essaala yeggwa omutima gwossa omuntu oli kubanga ennyiriri zino olina okuyiga busabira kati toso agamba nsimbuliza ababi abalyake ababbi kubanga that one bwe tugamba nti God bless Uganda nakino nakyo kankyogere abantu bangi bamanyi okugamba bannange ki Uganda kyantama n'akolimira eggwanga nze wisdom tolinsanga nga mpisa ebigambo bityo mu kamwa kange lwaki manyi amaanyi g'olulimi Bayibuli yogera nti amaanyi g'olulimi aminya obulamu n'okufa biri ku ki olulimi wisdom bwogamba wenze nfudde ekyo nga bw'okyogedde nkituufu oba weetaddeko okufa kuba sitaani tasaagira ku bigambo si Katonda yajja okutta naye sitaani yajja okujja so bannayuganda mbe encouraginga newankubadde tuyita mu bizibu bingi newankubadde waliwo ebisomoza bingi tuyige okwogera ebigambo ebiri positive ku ggwanga lyaffe ne bw'oba onyiize ng'olaba for example nosanga oba bakoze ekintu ogane Mukama God bless Uganda God bless Uganda. You are speaking a blessing upon the nation. Bulongera okwera blessing eyo n'enywera. Mukama ye bano aleeta grade n'abajjawo mpola. Bayibuli egamba nti omubi adduka nga tewali amugoba. So kati gwe gwolowooza nti mubi oyagala agende oba gweyagaliza ekibi ye Katonda enkola zize. Kati mbadde nsaba bwenkomawo. Eriza buli ogambye ayasatu mmeka. No. Nedda mbadde ngamba. Oyigirize mbadde nsaba wenkomawo wendakomawo otuyigirize ekyo kye bagamba okusimbuliza tusimbuliza tutya na ddi kati tuyige okikozesa obulungi kubanga kakati tusimbuli naye era kati era tujja kikozesa bulungi waliwo abantu boolabanga mutuufu beetaaga kusimbuliza kitegeera ekintu ekyo nga beetaaga zona ezo enkubera abasomera nga beetaaga juzi tubakanjaga naye bannange abantu abalyake ne babba nengamba naye mutumbakanje olaba yeevuddemu nayogera ekyo kati ate medinse kwabadde ne Father Chibi Father Chibi bamuzaafu empiji Father Chibi yagaye naye bannange nze kati ate yagaye bannange waliwo abantu batutamiza eggwanga lino n'obatunuulira nga oli nabba nebyabba tegenda nabbi lyako bingi kati tuyigirize tukomawo otunnyonnyole ffenna tujja kuba ne peni kubanga waliwo kye bayita okusimbuliza you uproot n'okusimba Jeremiah 1 tusimbewo okwagala you uproot you tear down you break down you plant naye nga tetunakusimbawo kwagala kubanga temujja kutukaka kwagala babi omuntu atayagalika tugaye Mukama kati kwagati Mukama ye yasimbuliza Sawulo n'ateekawo Dawudi kati otujja twagala wenkomawo oyigiza abantu okusimbuliza kino n'okinyonyola kati buli omu addayo mu nsonda yo abeeko kyasimbuliza omuntu nno osobola omuyigiriza okusimbuliza ng'agenda kusimbuliza bwavu we tagenda kikozesa kubakulembeze ennamba yange ey'essimu nga tokubye oweerezaako ka message katono n'ongamba wisdom mami Judith Babirye njagala kwogera naye oba ku kino ajjaze kumpa ennamba oba website oba ki kyonna kyanampa kyenja okukuwa era ongamba owandika buwandisaako I forward ennamba eri 070 wisdom oli kwati ku international balina oteekako code +256 701 49 40 39 plus 256 25 musanvu 0 49 439 you WhatsApp toyogera yirere nze bana esiri enigyo oli awandika ngamba ebizibu nze kati ono ngamba ebizibu abigabe Katonda kwa naye ngwe mbigamba nze sinatuuka